Otyo kumansono kwa shari a very good morning tuangala kubuza kwa ulizo mnjuzi nsuze 12 kitundu ze sawa mandu soko wali program kese Patriko na answer mnyefungiro kwa basamu nanga ulizo mnunjo balinyo balidala atwa Mukozi tukwe basama kenso soko baka tundu kwa Mukozi ne kwa basama kenso na oli go mvubuka oyo balinyo balidala yatandise dokola ayiye chokola omurgo tunafura mirimo abamuntu cyano nyaminonye nenga yonnanje onyongero kubasaga munanga Mukozi afuddeyo okulaba nti okiri obako ne kokola okulaba nti okwasaganya ekyaka akasente obiyo na akasente akayingira abamuntu kola emirimu nga sije twasoma nero kwa munyingo wanava akasente n'ogenda awo abamuntu kola emirimu anokujagala tetujagala nero kwa wava akasente n'ogenda awo abamuntu kola emirimu nga olusi jitukalubiriza na nnyo nyene tulemerako okusobola kwasaganya akasente akobula mbutambule fena bwe tuli nenga nyongero kwebaza gumnanga mvuka afuddeyo no tutenkanya mbera yonna okulaba nti oyingiza wakasente wano na wali onako lwalero kyembadde njagala okwogerako lunaku lwegulu twabadde mu kusabira omugenzi Nakalema Grace abadde lawyer mu kibuga wano mu Grain Advocates yavudde yava mulamu kire kyakeseza jo bamuzika lere bandaawo kyalo songa ku luguudo lw'enkokojero Grace yafudde naye nga bwogera ku muntu aba avudde mulamu bw'ensi eno ebiseera ebimu tubeera mu mbeera bwezito tuba tuyiga tuwulira kino boogera kino n'oboogera kiri baayogedde ku Grace ekintu kyenalabye nga kyakuyiga eri abavubuka bangi yava kusoma nakuvaamu nga tanakola siniya yakuna nazaala omwana eyasooka nazaala omwana owokubiri along the way Grace agenda okulaba nga obulamu talina gyabulaza ng'ali mu mbeera bwetyo naye nga baga nti yali mugezi mu kibiina naye sinafona atagikola n'agenda nazaala omwana eyasooka nazaala omwana owokubiri Grace n'abeera mu bulamu obwokubonaabona mubimanyi omwana azadde akyasoma kati akalimbuli akajja kaba afuna ate obulimu obutali awo nti abaana afunamu akasente wanawali aba akasente akegasa nina atambuza obulamu bwatyo ensiruzo nekijjira Grace naye lwaki siddayo nensoma abaana babiri addeyo mu senior 4 Grace naddeyo nasoma senior 4 nafuna second grade n'agenda ku HSC n'asoma ku HSC y'omu ku bayizi abasinga okukola obulungi mu St. Mary's ekitende n'ayingira Makerere ne bamuwa amateeka afuddeyo omu ku baloya abasinga okubeera ab'amaanyi mu kibuga kyenayizeemu kyeki nti oluusi ffe tuggwamu mangu amaanyi ate ng'oba oli awo omukisa gukyaliwo ogukyasobola okweyongerayo nti ye mu senior 4 ekitabo yakita nga tajjanagikola takoze na bigezo nazaala kati naffe abazadde abasinga omwana azaala omwana omu notokyayagala ddeyo namukusoma sente zange yazitta nitubivaako nazaala n'owokubiri kyegamba nti oluusi ekitulemesa kibeera mu ffe munda kibeera mu ggwe okuba nti olinga bw'oli ggwe si muntu mulala oluusi ffe naffe tweremesa ffe nga ffe ntubanga kati Grace nga teyajjayo kirowoozo kino n'agamba nti lino ekkubo lyendimu nedda obulamu nsobola obukyusa naate nga talina walala wasobola bukyusiza okuggyako mu kitabo Grace naddeyo n'asoma ate nga yali ku ssomero kati naye of course okusomozebwa kuteeka oba kwali kungi ekitabo kivuddemu emyaka egyo oluusi ne handwriting oba tokyagitegeera gwe wenyini nanyiniyo nga tokyagitegeera oluusi n'ebigambo ebimu spelling zabyo bato kyabijjukira ng'okijjuka wakiwandiikako naye nga togijjukira spelling bulungi bibaamu naye kati naga nti kaŋŋende kati ate n'atuukayo ng'alina okusoma ennyo ekitabo akyemalizeeko abaana nagaka abazzeeyo mu bajjajjaabwe abaana babeereeyo yafaafaagane n'ekitabo abaana bate naye batugambye nti abaana bajjanga ne bamukyalira nako ku vidi naye kyeyalinga yeeralikirira baana mu kiraasi kumanya nti oyo mwana awa senior 4 alinayo abaana babiri olwali olwandibadde awo Mukama namusaasira n'ayitawo so naawe embeera yonna gy'olimu oluusi gwe weeremesa oyinza naye nedda bannange abavubuka bangi tuva mu kusoma olw'akantu katono nga saasobola kukola bigezo nze n'embita
ate nga bangi nnyo bangoba fees ng'ate mutamu yakuyita kati nzaawo nga sikyalina kyakkola kati ono yamala emyaka gye ono omubalira emitono ayinza okuba mu 5 oba 6 gye yamala nga tannaddayo naye kati gwogenda kuwoza ekyo kubanga omwaka guli simanyi covid nze bwe yajja awo nembivaamu covid gwe yakulemesa so oluusi ebintu ebimu tutawaanya tusobola obbiza ebbali obulamu netubulwanyisa ebintu ebimu ebitulemesa tugenda tulowooza nti byamaanyi naye nga binafu bwe tuba twewaddeyo bwe tuba amaanyi tugawaddeyo na buli kimu nga tukitaddemu tusobola okumalako tusobola okukyusa obulamu bwaffe tusobola okuba mu mbeera esingira ddala eyo gye tulimu kubanga nawe nze okirowoozaamu oli omwana yali amaze okusoma ali mu kyalo azadde abaana 2 ali eyo kati ate ogenda okumugamba mbu ate akomewo asome ate agenda akola amateeka kose enkambwe eyo nga olaba tebikwatagana naye yavaayo n'akikola so naawe wennyini kati ali awo ng'olina kyogamba simanyize kino kyekyannemesa okukola kino kiri kyekyannemesa okukola kino gundi yeyannemesa oluusi gwe omutima gwe oba oguwaddeyo nti kankikole ojja kikola bw'oba gwe weewaddeyo n'ogamba kannyongeremu amaanyi okuzannya kankuze ku bbali okusaaga kankuze ebbali buli kimu ekintaataganya kankize ku bbali kino ekintu nkikole nkigguse ojja kusobola okiggusa so tetwemala amaanyi tetwenyooma ate n'obuzibu obulala buzibu butono tetubumalirako biseera ate we naagenda ku ssomero abaana tebansekerere nti oyo omwana yazaalako tebansekerere nti oyo omwana alina abaana 2 ebyo byonna yabizza bbali naagenda n'asoma ekitabo kye so naawe mu mbeera yonna gy'olimu okyalina bingi byosobola okuzza ebbali obulamu n'obutambuza ne bugenda mu maaso ebyo byonna byolaba ng'ebikulemesa wano nawali okyasobola obbiza ebbali obulamu n'obutambuza. Good morning.